abamanyi Isima Mijagulo Kagumba Kankejje mumunoonyeeko ayinza okuba akwatiddwa. Oyo y'omu ku bakulira ekikoosi ekibinja amanyiddwa nga Isima Mijagulo ekikoosi kya Fangone Forest ng'oggyeko Top Boss waggulu. Eri Top Boss nno naye bandibanga yazuuliddwa wagiye kukumye sokolamu katini ate nzije wano ebisingako just yankusaba likinga information eno gisharinge etukedera kuba buyinza olw'ensonga nti bagambye nti beetaaga omuntu aba bagulizaako kati ayinza okuba beetaaga okwaloketinga Kenya eyo kiri kitya sokolabemu ate nono akwatibwa bwe kigambo. Mijagulo Drone zange zindaga Isima Mijagulo akwatiddwa Kagumba Kankejje. Yo mukulu bangambe network ze kati zisoma Nairobi. Ye yayiseemu. Papa yayiseemu. Naye na mukola nsobi okwekweka. Eyo mukola nsobi okwekweka. Mweweyo mu ngalo za poliisi. Buli oludda oluziba mwongera musango ku musango. Buli gye mukoma okwekweka mwongera musango ku musango. Ffe twagala babasibe. Ffe twagala justice. Mutubuulire ddala kituufu omwana oyo bamukyunyiza Kabira nga we yagamba. Ddala kituufu omugenzi byayogera bituufu nti bamukubira Kabira. Ffe kye twetaaga. Naye Isima Mijagulo engeri gye bamufunye teriyo muniga ayina llo nga bamukutte. Omuniga asofumito wa boda ekiso naye asobola okuzza poliisi n'alaga poliisi engeri gyafumisemu ekiso. Essaawa yonna Isima Mijagulo mugenda mulaba Kabira awo nga zo okulaga engeri gye bakubamu omwana oyo wabanga ddala kituufu be baamukuba. Nja kusaba subscribinga bampita hanzi Alien Skin agavaayo ogalaga anti ono essimu ze zirabikanga azeekuusa kwezo ezitakyali mu Uganda era nga ziri mu nsi eya Kenya. Agamba nti yakoze investigation ku muvubuka ayitibwa Mulwana Patrico era n'akizuula nti ono alabikanga ebyaddala yayita mudda alira ku nsiko wetwogera. Ninye Tabs agamba nti bwe yabadde akola investigation ku muvubuka ono yakizudde nti ono ebyaddala yayita na mudirisa n'asooka kubanga ennyumba yagifuluma. Jukira police we raidinga musajja mukulu tebasobola kubanga bamusangawo era mbu phone data zono aziraga anti ya changingibwa kuki ya serial number was changed to a Kenyan contact whose coordinates show that he is in Tana River County mu ggwanga erya Kenya. Kitegeeza nti musajja mukulu ate obolyawo ali sides zeeyo simanyire ddala yadde nga kino omukulu Ninye Tabs police mutandikire kuya kubanga kino kyakola kimenya mateeka and chikozesa ddala nti ne bwe kirandibadde ekyo nti omukulu is a murder suspect kubwa murder era oku investigating omuntu without his consent kimenya amateeka. Naye one of his frequent contact yeyo jensodo okubanga nkola ki nsazaako olw'ensonga nti ono omuntu ono bambi yala katabire naye nga post eri ku mukuto gwa X amugendeyo omukulu oyo yabiwandiise. Musajja atusuubiza 226 biralamu era natusubiza mu campaign bigenda kwa biralamu. Kakati bwoli Kenya tukusaba mukulu campaign zatandise day 2 nayo ewedde so wetaagibwa olw'ensonga wali osuubiza tukirira abantu abatuufu n'obalaga omutima gwo n'abalaga omutima abantu bogamba ali yakubuze laba gwempalanirako omujjawo abantu agende mpalanirako omujjawo yakuganja abantu be bamu abali bagala okumutta era n'embale aliye nitosala embale omuntu wano we mwayogerera ate oyagala agende aliye omuntu anakulyamu olukajja kabenze lama temuyina kunneesi abantu we bamuwogerera baliwo lwa ssente oyina ogenda obeerewo mwe muliwo okuliira ku Alien mwefuula nti muli bakyalibe ne mumala ne mumuliirako. Nze siri kyali wa Alien nze ndi buloga kubuulira ekituufu Kaluvini nze nkimanyi era okutunda okulaga nti oyagala Alien kutunda passport zo na kufuna buwagizi bwa Alien kuba omanyi yaliko amasannyalaze era okola Alien wakola video nguliriza nzati kubulire ekitufu wanesawo eno tetuli kwani ngolanga bipasipota ekitufu kiri nti ne mwenyale mu mulimu abalwana Alien ngate mukolagana nabo nga mubaagala ekyo kimanyi kati ebyo byonna
kati olaba tugende mpola twogere facts ngani amulwana kati olaba wa stitchings omanya abaweereza babakabe migundi sigino nkirese kulabisa kati olaba ekyo wagamba nti naye nga baani aba ayagala weereza bakama abesigino uliriza ani alwana wali mudongo kati olaba weyebuuzisa mweni alemu ani alwana aliye nolwawe mbuuzisa ani amulwana imbo leo bomulaba nenaku z'omwezi yazirimbiramu ekyokusatu Alien wali tomusuubira agenda kuziika mwana oyo already nga gyagenda okuziika beewera nkolokoto wali oyagala bamale mutta omuntu anakutema watusongamu ejjambiyo n'agenda mmala kutema kati uliriza kankubulireko mulimu ensonga gye twandolinga kisajja kikulu twali wano ne Sami ne tukuba Bobi Wine okufa obufi ojjukira bulungi stories nzijukira bwe yagenda ku kitebe Bobi Wine ensonga yazihandolinga nga kisajja kikulu yamuyita ensonga ya Sami ku kitebe era ne bamuyamba Calvin ensonga ya Sami jawule ku mwana afudde ono omwana Sami yali apamira mu bupiira Sami yali apamira mu omwana ono naye bamukuba yali mu instant yawule ensonga y'omwana ate ono omwana afudde video bazita amaze kufa bazita amaze kufa nedda sibezo video zaliko ku internet bazita amaze kufa ekiraga nti bazitanga amaze kufa kozi nga toyina maso bazitanga amaze kufa eyo video yalipo zo video bazita omwana amaze kufa Calvin muleme kwefuulanga bakyali b'abantu ate ne mumala ne mubayita emabega olabanga bakuwadde obusente Calvin tumanyi babasasula Papa ateko kubanga yazanyako kakebe obanga yazanyako kwiso bado atushali batatu bazanyanga omuzanyo gwetanga kakebe gwabanga gwakwekweka namusamba kakebe ne muduka ne mwekweka kwiso bado oli yedda ku kisenge nazibiriza nagamba kwiso bado mumaze iye nga buli omu yekwese kati nga balina okukunoonya era abantu abo twabanoonyanga ono yajjanga akwekula ne babanga wabeekwekanga ne babula kati bababulanga twabagambanga kagobako papa kagobako yonena gye weekwese papa kagobako neze kintu kimu kyengenda okugamba muganda wange ate kintu kyokwekeka kibakoze ate kikyamu nnyo nga wakibuli kintu kyokweka tewandyekwese kubanga owekweka security obeera ogiwenda owooza endala ate nga security be bakyasinza okulowooza abo lwaki aba yeekweka let him come akole statement lwaki yeekweka era nze mugala magezi nga bawa munamwena abaliko eyo list omwana bwe yasoma mugende eyo mukole statement okusinga okubanoonya ne babakwata kubanga zikyameko kimu abaniga bwe babakwata bajja kwogera ekituufu abaniga batya ekkomera walamba oyisima mijagulo nti ayogera nnyo kagumba kankejja ayogera nnyo maama tebasobola muteeka nnyala n'atayogera buli kimu mujasi mukiwe time ffe tukyetaaga justice twayogera kye twayogera netugamba twetaaga justice omwana bwe yayogera bano baveeyo bagambe nti si yeffe bakole statement ffe kyetwagala oba kitegere kintu ekyo ffe kyetwagala tufuna bagambo gundi yeyakubye omwana amutta ffe twagala mukole statement kubanga mweba suspect abasookerwako oba kitegeera nabye mukanga wonkere gundi ani meremenya talina buzibu yabagaye bannange papa talina gyali teri yamuwambye ne polisi evudde ne bagamba tetumuyina papa gyoli bajja kujjayo papa. I'm telling you my friend, and what you are doing, it's not right. I'm telling you what you are doing, it's not right. wakolo omukolo mikwano jote bajja Alien teyajja Calvin kino ekyomwana ono kyabulamu sagala oyogere kuwano wakolo omukolo gwakwejjala byali omanyi mwe mwagala nnyo kabampaane kino kyansonga ya bulamu bwa muntu naye gye emyaka emikulu kumbeera y'omwana wandiba Calvin notuwuliziganye kati mbulira egyo emyaka emikulu gy'olina wandibadde olowooza ku byakwekulaakulanya omanye eni ale muwe yakukolera ennyo wasiruwala enjagala olowooze Calvin
njagala olowooze tugende mpola njagala olowooze ndo omwana oyo yafa yali yakozesebwa okuteeka ebigambo by'okuba nti baamukuba ani yamukozesa baali baamukozesa ani yamukozesa baamukozesa kuba ne bye yayogera ani yamukozesa wuliriza obuzibu olina omumwa gukulinga akapama kyenkubuuza ani yamukozesa ati kunjogera olina n'amagezi omutwe gwakugejjera bwereere lama tetwevuma leka twogerere sikwevuma nti sijja kusobola kuleekaana naawe kati oba tosobola kuleekaana genda jjawo omutwe ogutakola wano twagala emitwe twogere tuwuliziganye ensonga ffenna tuli bawagizi byonna omwana yalimba ekisooka kya byonna omwana yalimba yagamba baamukuba ennaku z'omwezi 20 ennaku z'omwezi kati tukkiriza yalimba ne bakonfaminga mbw alien skin teyaliiwo okitegeera ekiraga nti omwana ono alina abaali bamuteekamu ebigambo